nzeru kwago swali eno critical analysis njikoze ku Museveni ne Alien Gotez munasi wa Bubirigi akola mu kutunda gold gwe babye Congo, gold gwe bajje Venezuela atitikibwako envumbo America. Enkolagana ya munasi wa Bubirigi ono Alien Gotez ne Salim Saleh, Yoweri Museveni, Simba Telecom, Simba Group ye yabitature eyali esaba okugibeiringa auto Kakira Sugar Works, engeri Museveni gye babbamu gold, engeri America gye yanyiga ne European Union ne bamuteekako envumbo, na lwaki Museveni ennaku zino atambulira mukuuma ako akali bulletproof tikemuyita akemberenge waba alambula amaje, kuba mu maje aga Uganda America yateekamu basharpshooter baayo nga bavujjirira ensimbi abagagga America abayina company mu Congo is extracting minerals katandisi. Ku mulembe gw'omukulembeze Barack Obama owa America, China ngeyita mu kampuni zaayo yagula mu 2016 emigabo 5.6 ku 100 shares okuva mu Freeport McMoran FCX mu kampuni gye bayita Teke Fongurume Copper and Cobalt Mine mu Democratic Republic of Congo. Kampuni eno eyagigula ye China Molybdenum Company Limited CMOC era yagigula billioni $2.65 billions. Okuguza mining asset eri aba China mu Democratic Republic of Congo kyaleetera China okuba ey'amaanyi mu mining sector mu Democratic Republic of Congo n'okwongeza influence ya China mu Great Lakes region. Kino kyaleetera Museveni okuwagira Chinese investments mu Congo mining sector, ekintu ekyatiisa America ne European Union companies ezikolera mu Democratic Republic of Congo ne Great Lakes region. DRC eina minerals nga cobalt, copper, coltan, diamond, gold ebyetaagisa mu global energy transition. Naye mining sector eno erimu enguzi okutyobola eddembe ly'obuntu n'okwonoona environment. Ekigambibwa nti junta regime ya Museveni eno ebadde ekkiriza kampuni z'aba China okukukusa gold ne minerals endala okuva mu Democratic Republic of Congo nga baziyisa mu Uganda, ekyaleetawo obutakkaanya wakati wa Uganda ne European and American companies. Era America bateeka sanctions oba ze tuyita envumbo ku gold amenya amateeka g'ebyobusuubuzi okuva e Uganda nga bamukukusa okuva mu Democratic Republic of Congo. US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control OFSC yateeka envumbo ku bantu ne companies nga Alien Gotez munansi wa Bubuligi ne company ye eri mu Uganda gye bayita The African Gold Refinery olwa illicit gold trade. America yagamba nti gold ono amukukusa aina akakwate ku bibinja by'abayeekera ebirwanira mu Democratic Republic of Congo. Bijja ne bigoba abantu ku mataka agalimu gold ne bibakaka okujjokola mu mining areas ezo, abamu bibatta ne byokya abantu olumala gold oyo ne bamukukusa nga bayita mu Uganda, wuyo Fly Emirates, wuyo n'agenda mu Middle East ne mu other Gulf states. Munansi wa Bubirigi Alien Gotez ne kampuni ye eya African Gold Refinery babadde tebasasula misolo era talangiriranga mbutuufu miwendo mituufu gyatunda mu gold gwatunda wabweru we Uganda. Olwa reports ezenjawulo, Alien Gotez
aina enkolagana ne General Salim Musale, Uganda Revenue Authority, Bank of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, Ministry of Finance, Permanent Secretary wa Ministry of Energy, Uganda Police, UPDF, CMI, SFC, nga bano bonna nezo entities ezenjawulo akola zibaddenga zimuyambako okukola emirimu gye egitali egyenjawulo ngera tewali amukuba ku mukono. Aina enkolagana ne Kakira Sugar Works era abadde agikozesa okusimagolinga gold wakati wa Uganda ngera agikozesa nnyo mu financial transactions ku nsi yonna. Kakira Sugar Works gyekolera. Era aina enkolagana ne Simba Group eri mu telecommunication, finance and real estate. Temuva mulaba bitatule oba yani oyo nanyini Simba oyo Simba Telecom group eyo emabegako yali ayagala mbu government emuwole sente, naye sente ezo zaali za Museveni. Oba ye bitatule oba yani oyo omukulu oyo ng'agamba mumpole sente simanyi bail me out sente Museveni yali ayagala ozikozesa nono omukulu Alien Gotezi munansi wa Bubirigi. Kyemuva mulaba ennaku zino Museveni waba alambula ennyiriri z'amagye atambulira mu kawomaka aka popcorn, America emulanga okukuta n'Abachina apromoting Chinese investments mu Democratic Republic of Congo, Abarussia n'aba North Korea. Awo wetutuuse era Museveni enkolagana ye n'Abamerika etandise okusasika olwo Museveni okukuta n'Abachina abo. Kyova olaba European Union n'Abamerika ababadde bakozesa Uganda okuyisaamu ebintu byabwe nga biva Rwanda ne biyita mu Uganda ne bidde Kenya, bakoze oluguudo lwe bayita Lobito Corridor. European Union n'Amerika bakateekamu kati $10 billion ng'olu corridor eyo Lobito Port eri mu Angola, ensinga Tanzania, Zambia, Angola ne Democratic Republic of Congo zigenda bazikozesa enguudo rail lines nga batwala ebyo minerals nga cobalt, copper n'ebirala ebiyambako mu energy transition. Mwebalenyi.